enkuba okunkuba n'omusana okunjokya tugende bwe tuti akalu ka 2016 nze nakalimu nnyo. Museveni yadiployinga UPDF a week nga bulayo kulonda kati yagidiployinga myaka 3 Kampala yonna amagye tolimbye betulina okwogerako ngafu tolimbye mu lukuŋŋaana lwa poliisi tomuwaayiriza mu lukuŋŋaana lwa poliisi yagambye abapoliisi okutegera nti tayagala mbeera yonna yakavuyo mu biseera by'okulonda bali alaati bati balinga enkuyege kakati gwandaba essaawa zino ng'oli muvubuka muto kisooka weewala ebintu byonna ebiyinza okumalawo obulamu bwo. Baganda baffe abaafiira e Kayunga famire zaabwe ziri mu kubonaabona. Nammwe bannabyabufuzi mwewala okusitula abaana b'abantu nga temuli ready. Kino nkyogera nga ntya Allah ajjayo enjuba tewali muntu alijja Museveni mu buyinza na kalulu. Ndamumpulire kino nkyogera nga ntya Allah nkyogera ntya ne bajjajjanga basookawo ku nsi kuno tewali muntu alijja Yoweri Museveni mu buyinza na kalulu. Museveni ajja kuva wano na kifuba. Era gwe bw'oba oli wano ng'osuubira ogenda kulonda ojja Museveni mu kalulu gwe bw'oba osukka emyaka 18 weetaaga genda butabika bw'oba teweebase ofuluuta bagamba balina ekifuba kakati oba balina ekifuba oba balina ekifuba lwaki meetings tebaziteeka ku State Square? People in power be balina power. Ekyo nkyogera nga sikirumamu. People in power be balina power. Balina all the tools of the state. All the tools of the state. Ate mbasesa ati tewali kintu Museveni buli kintu ekimugwako ebeera lesoni. Edda nga abantu basobola okwekalakasa ne bava Nansana paka mu kibuga. Kati okyava Nansana n'otuuka alina mu ŋŋoona. Buli half a mile waliwo poliisi n'amagye. Ekyekayunga kyamuyigiriza kinene. Museveni yawona Kayunga bwati bwalifa. Nakino ekyabeesigye kino bamukubira tiya gaasi wali ku roundabout. Ekirala kye munjagala mumanyi Uganda police si majega si poliisi ya ggwanga, poliisi ya Museveni. Training mpulira mwogeramu abapoliisi balemye okulwanyisa emisango tebaba training okulwanyisa misango baba training ku managinga Besigye. Kyogola ba successfully they have managed him. Exactly. Kuba ekyo kye batendekebwa okukola. Ne history ya Uganda ye Besigye awandiise history we. Era kyensabirya Besigye aleke kwonoona history we. Atya. Kubanga politics gwenda besaawa zino. Besigye alina kusigala mu activism. Kyogamba nti aleme kudda. Besigye cannot come back. 2021 tetugenda mulabako. Kakusese 2021 adakole ki? Adakole ki? Akatabo kano okalaba. Akatabo kano okalaba. Bwe ntandika okukasoma kati era nja kusembayo on the same paragraph. Ne bwe nkasoma emirundi milioni 10. Watandikira era bw'omulira. Bwe kiri. Bino bifina okudiscussing. Unfortunately, excitement. Ate kyensinga okutya bano abavubuka bonna abeesibye ku Bobi Wine baagala abafuule kye baagala. Olunaamala okulayira toliddamu balaba. Ekyo nkyogedde kibagambye. Wakireese no bagamba nti these are users. Bagenda kukozesa nga bwe bakozesa Besigye ne bamwabulira. Olunaamala okulayira tojja kuddamu balaba. Fetu twebase nze my happiest day. Njagala people power. Abane FDC bakole network titusobola okwekalakasa mu bibuga 15 wano mu Uganda awe njoka kasati omanyi network kwetuli Kotido Masanga asengedi bundi buju naye nga yebase obanga yatamidde kati ngole shira bana Uganda bajja omutwalo ku street police ebagoba bebajja emitwalo 10 amaje gabafulumya bebajja kakadde amaje gatweyungako Franka damo kyogere abantu babo bakaba Christmas ndiki abantu bajja omutwalo gumu police bagoba bebajja emitwalo 10 mu Kampala ku street amaje gabagoba bebawera milioni amaje gatwegattako ekitegeeza network zaffe zinonyeka kadde wonderful nze bino abigamba mbisoma wonderful ate situwebase alika kunti sakisanyo nayo we are not seated let this nonsense genda ba ku social media amanyi ge mumalanga muwe mula abantu mugamalenga mukunga abantu gwandabe sawa zino ngoli wa people power oli wa FDC osobola kumpa kunde abantu 10
benjagala bokka buli muntu ayogera people power njalo nti abantu 10 abaga nti oba tufa tukole ki tufe eki bakuba batya Bobi Wine nga mutunula ne bakuba Besigye nga mutunula kinnuma ekyo kinnuma actually efujjo police lyekola ku Besigye fe tulina odikola Museveni tali mu buyinza lwa kalulu ali mu buyinza abantu abasuba 5,000 bafa eruweero afuke president so temugenda cafe javas n'oli ice cream n'ogamba nti tumututa agenda ate bewanira mu bbaala bewanira mu biriro by'embizzi bewanira ku social media agenda tajirya n'omwenge tagunywa abeera tunula otegera nze muntu gwe nsinga okusanga mu konvoyi z'ekiro nga ndi soba nemwe abagala obuyinza musiba mu lyambizi ekirala ekifembayo mivule kino nja kyogera Museveni yateekawo embeera ng'abavubuka tebasobola kwekalakaasa ati yateekawo embeera nti ejali emirembe gyafuuka mirerembe lwagitya abantu okubaleka ne basula nga bagomoka abantu abatamiivu tebajjako gavumenti abantu abatamiivu abali b'embizzi tebajjako gavumenti bannayuganda banywa omwenge okuva emunyonyo paka kiira ne bava ekyengera paka mukono kati awe banywa zino zibero zikirabu kati bogenda ku country Masaka Tesombalala ne banywa Tyson Waragi generation interview mu December eriyo kaje twogera ebivulo ebiri mu Kampala abantu abasula nga bagomoka tebajjako gavumenti Museveni yakola between 1980 ne 85 yateekawo embeera nti ayina n'atayina mwenna temujja kukyakala nenja lutunye ebinywero by'omwenge kakati CBS eranga nkuuka wiiki ewedde babadde ku fashion ku Serena abaana bawala ebyengera bya Allah byonna byabadde abo tebajjako gavumenti omanyi ebivulo bibala egundi events zibalanze bebe kulo alanga kwa keke mu nsi yonna ekujja kwa abantu mwene mujula omukolo gwa mini abantu bonna ne bajjula balanze yosimanya omukolo gwaki ebintu kati eyo society iveko society kyekuba perfume nejja ku street nejja ku government tengogenzi wala frank nkigamba tumaze banga myaka 2 nga tusirise tesobola society yekuba perfume tesobola society esulanga lekani ya Yesu tejjako kati ateekawo embeera nti these misinformed Christians basula balekana for 3 years abantu basula ku church n'abaleka n'abaleka abasula ku church yabaleka abasula nga batamiira yabaleka abasula mu lodge n'abaleka kakati abo bonna abali badde bekolamu omulimo kakati abafembayo society yali badde tuyamba Museveni teri muntu alina mukisanga Museveni n'aleeta European League Arsenal Man U mulaba emipiira okuva ku sawa 12 paka nyagwa kiro ne muvayo nga mutamidde ne mwebaka muna planninga di yatunula agali awamu gegalumenya matemuli wamu bano bali ku mupiira bali mu church bano bali mu lodge bali mu bbala bali mu ndongo bali mu lodge kati society yokka esobola okujja omusajja ono mu buyinza sijja gyogera wala eyo gye tulimu you are so intelligent ekyo gyokigisinzira kulowozaayo abo tebasobola frank akadde kasogedde society esula egomoka society esula etamiira society esula mu bwenzi teyinza kujja mu bidongo finally in South Africa mu biseera bya apartheid abazungu ewaabwe mu sababu z'abazungu bateekawo etteeka nga tokkirizibwa kunywa omwenge n'osuka ssaawa 4 abazungu ate ne bateekawo etteeka nti mu sababu z'abaddugavu mubaleke banywe paka lwe baagala nga bakimanyi society entamiivu tesobola kujjako ki kati Mandela ne Bambeki ne bavaayo ne babulira abaddugavu muve ku ki ku mwenge so kati bino byonna Yoweri Museveni abikola gino emyenge gyolaba gino egya layisi it's deliberate a drunken society cannot dislodge yayogera Museveni himself yagamba nti bwe mba mpita mu nnyonyi wali ekabalagala ku ssaawa 4 ez'okumakya abantu babeera baatudde dda nga batandise okutamiira ebyo byebimukolera atulaba nga tuli mu mwenge ku ssaawa 4 naye takifaako tekimukwatako mutamiire atukala kati kubanga bwemutamiira bali basuze mulogi kati ku ssaawa 4 ez'okumakya babeera bakoowu ate mwe kunya abasuze bebase mutandise okunywa omwenge ku 4 ez'okumakya ate abalala beesunga kikiri bagenda kukuba ndongo olw'eggulu waliwo abagenda okusula mu kyaki nga basaba bakeera ku makya banafu olwo muneegatta mutya mubeeko kye mukola musobole okukyusa obukulembeze frank abadde mutuufu nnyo njagala kubagamba nti omwaka guggwako frank abantu sebo tokimazeeyo bulungi ezo ze sho zetwakolanga ne basajja mivule
ze share zikomyewo musubscribinge ku YouTube channel yo gibabulire basajja mivule bwaddene ye YouTube channel yange ate ku Facebook likinga page yange basajja mivule official. Nze yange YouTube account yange eri The Frank Gashumba Show, Facebook account eri Frank M Gashumba, Twitter Frank Gashumba, Instagram Frank M Gashumba. Tukomyewo tuba munyungulire buli kintu actually kunyumungula. Yes. Society esula egomoka. Uganda bagizudde oba yakusatu mu Africa okunywa omwenge tejjako president wangi tekujjako jukira gomwagala okujjako yatemyanga timba ali soba tanywa tali ambizi tanywa mwenge tanywa sigara twali ekololo ku mikolo gya bebe cool najja nagamba abaana bagulidde kasoda banywe naye yali ategeeza mwenge mwe mutamiire yabafuge so tukomyewo tugenda babuli emutagala kuwulira nenga bye mulina okuwulira tugenda babulira bye mutagala kuwulira nenga bye mulina okuwulira kubanga situli wano basanyusa tuli wano basisimula eje bayita sisimuka Uganda empewo tuddemu tuziwambe tujjewo aboogera abagala quality bobo yagala quality it's here abantu ne batunulira omuntu awemula ne batuna omuntu avuma abantu otegera talina substance yonna naye ngo yalina following ku social media so mukama katonda yebazibwe abatulaba wano wetuli simati tukirizibwa okwogerawo oba banatuzinda ate bonotya okuzindwa ng'owedde ne tugenda kukola show zaffe nga tuzitambuza tugenda kutambula eggwanga lyonna tugenda kukola town hall meetings naye nga ziri strictly for mindset change